Abasiraamu bakungande kutendeka lya Bilal Islamic Technical Institute ekakiri okubeerawo nga bajulizi nga masheyi ne mashikati abasoba mu 10 batikirwa. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze b'obusiraamu ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwamu Omulangira Kasimu Nakibinge ng'onasaba abasiraamu okutandikawo ebintu eby'enjawulo ebanajjukirwangako nga bavudde mu nsi. Njagala okukubiriza buli ali wano weetunulemu kikumaanyi ku busobozi Allah bwe yakuwa kikyokoze ekigenda okugasa edduniya era kyekinakwogerwako ng'essaawa yeetuuse okuva mu nsi muno. Abawadde ekyokulabirako ekyokuzimba amasomero, amalwaliro, emizikiti n'ebirala okuleka omukululo. Omulangirira asabye abazadde obutasobola buvunaanyizibwa bwabwe n'okuweerera abaana bakuse ku mwanjo kubanga bano be bakulembeze b'enkya. Akubiriza abasiraamu bave mu kutiitira beenyigire mu butereevu mu by'obufuzi bwe baba baagala ebifo eby'amaanyi baleme kwekwasa ebyo ebiza ebibeerawo n'abajjukiza nti tewali kibeerawo nga Allah takkiriza. Ekituufu kiri nti twetabe mu by'obufuzi abalina obusobozi. Bw'oba tolina busobozi tewali kikuleeta era ng'omuntu ateeso atagenda mu mbiro kubanga emitima gy'emirwadde naye abalamu mujje tube nga twegattira wamu okulaba nga tuli mu bukulembeze bw'ensi yaffe eno Uganda. Oluvannyuma akubiriza abatikiddwa obutakoma wano kyokka bongere ku bye basome era n'abasaba okubeera b'amazima ate basomese n'abantu bye bayize. Abambazizza jjubba zaabwe bw'atyo n'abalayiza. Mutuhe hawa nakuja nasiba. Raji Hussein Kabogoza nga yakolanga akulira ettendekero lino akubiriza abatikiddwa obutamira mampaati nga beesamba sheeyi basanzeewo amaaso. Baana baffe temutusaaza ate ne mukola ebirala ebitali ebyo bitubasuubiramu. Newankubadde nga mutikkiddwa naye tebunaba kwemalirira mukyetaaga okulungamizibwa kw'abasomesa bammwe era mukyetaaga okulungamizibwa kw'abakadde bammwe. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.